Osikiriza ddadi obajja otule wano bwetyo embeera bweri oli ku sama Uganda abaana b'ekisolo muravuga iki muraho neza hakuna matata kwesho kwa kwesho kumbe wewe konge na kwenso bwetyo embeera bweri oli ku sama Uganda oli ku sama Uganda top 10 tata Kisolo oli ku sama Uganda top 10 tata Kisolo oli ku sama Uganda top 10 tata Kisolo nze ngezaako okuwa ensonga nga bwe zitambula nze ngezaako okuwa ekifaananyi nga bwe kitambula mugamba mutya banaye mwasuze mutya banange muli mutya murakoze cyane murakoze kazi neza murakoze oli ku sama Uganda oli ku top 10 wa president ate nga nze tata Kisolo bwetyo embeera bweri honestly amusanyarized insanyaladde bwetyo embeera bweri oli ku sama Uganda Amajje bagamazeeyo mugalabye mugende ku TikTok ya sama Uganda 1 mwatekamu sama Uganda 1 bamasire ku Facebook mbeerayo ku TikTok nga maweereza ensonga nga bwe zitambula ebinyonyi bitandise okubanga biwanuka mu bbanga nga bwe bigwa ebinyonyi biwulimu kuwanuka mu bbanga nga bwe bigwa tebikirabangako kino kyolaba ekisolo kyasembayo okubeerayo mu 1972 nga Idi Amin Dada asoba kyalirako kyazemu okulabika ku Kyagulanyi Kisolo esanyaladde insiddemu Kisolo isisanyarized baganda bange embeera bwetyo bwetambula gwe eyekumidde ku sama Uganda Katonda wange maama laba mukazi oli bambi ali mukaba laba bwakunkumula emikono maama banaji amasanyalaze gamuyiseemu oli ku sama Uganda omukutu ogukuwa ekisenga omukutu ogukuwa ensonga nga bwetambula Museveni enkyali wano naye agenda kutya Museveni encha ali wano naye agenda kutya asindise buli kika ky'Amajje Museveni asindise buli kika ky'Amajje bwetyo embeera bweri gwe ali ku sama Uganda eyekomedde ku sama Uganda embeera bwetyo bweri mu kubanga efaanana kalabe bambi ka maama kalabe essanyu kalabe kakandabye maama nnyabo oli ku sama Kisolo awuuma Kisolo ali mu kuwuuma Katonda wange oh my God Jesus Christ la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Katonda wange Mukama Katonda laba kino ekisolo tewali asigadde mu nnyumba tewali asigadde mu dduuka tekibeerangawo let me say it again this is never been happening here tekibeerangawo ngambye tino tekibeerangawo oli ku sama Uganda bwetyo embeera bweri mu kubanga etambula abeerita mu Kyagulanyi bongere kasente abeewayo okumulwanyisa babongere kasente mbeegayiridde babongere kasente be bagamba okuwanyisa Kyagulanyi babongere kasente mukyalina omulimu bambi eno boogera Lufumbira boogera Lunyarwanda bali mu kumwaniriza bamugamba omezota oravuga iki oravuga indaaho oravuga neza bwetyo embeera bweri eno bagita sama Uganda emubeera mu maaso okubanga ekuwa ensonga nga bwe zitambula n'abantu b'abeesindika Kisolo afunze Kisolo izifunzidi Kisolo izifunzidi Katonda wange Kisolo afunze
oyo bamuyita mama mitiyanga Faustin 5 naye agambe lwekisolo kyagenda kuntumira mwana Kisolo afuuze Kisolo izifuuze basi ziyimiridde zigenda e Rwanda basi ziyimiridde Kisolo izifuuze Katonda wange wanti bagamba twagala ttana abasirikale Amajje Museveni gasindise military Museveni gasindise bibasobedde bakutte ku manduso naye basobedde Katonda wange Jesus Kristo Allahu akibaru ako bagayita maanyi g'abantu n'abasirikale bali mu kuwaga n'abasirikale ali mu kuwaga Katonda wange mama nyabo mwe Katonda wange bimpeddeko tekibangayo bangambe Museveni is watching bangambe tibihabulwa is watching on fake account Katonda wange basi ziwoddemu omukka ebyentambula bisanyaladde ekisolo oli kusama Uganda ene mubeera mu maaso okukwata abayinza okwemamaaza okuwa ekifaananyi nga bwe kiri temubeera bbali temubeera mabega emubeera mu maaso Kisolo right now Kisolo is the funzidi Katonda wange bamuyita Mitembo bamuyita Kyagulanyi bamuyita Ngoobi bamuyita Musinguzi bamuyita Obini bafubutuka mu buli kasonda Katonda wange agamba atya bisemu bwetembera bweri oli kusama Uganda Katonda wange akazita kano kavaawa kankuwa ku byafaayo bye kankuwa ku byafaayo bya Kyagulanyi yazaalibwa mu mwaka gwa 1988 anywa ebikopo by'obuki ku makya ebisukka mu 15 alya furutusi okusigala ng'anyirira alina omukazi asinga okuba mulungi okubanga ali ku mutindo bw'atandika okudduka toleeta Suzuki toleeta Kawasaki tolina kyoyinza musimbamu kanyirira kalabika bulungi abantu bonna buli akalabako newe tokagala ogamba wow ogamba bugambe wow wanti Katonda wange nyabo mama nyabo laba mama omwana muwese naye agamba mpaga omuzukulu amutadde ku mugongo ekiddamu eno tetuli Buganda eno tuli ku nsalo ya Uganda ne Rwanda eno tuli ku nsalo ya Uganda ne Rwanda laba bali waggulu balabe eno tuli ku nsalo ya Uganda eno tuli ku nsalo ya Uganda ne Rwanda abantu bonna bawaga oli kusama Uganda yenze sama Uganda okubanga nkuweereza akasajja kavaawa kano Katonda wange mugamba mutya mwenna abaliko mugamba mutya mwenna bakyali basama Uganda timu Qatar timu Dubai timu Australia timu Kenya timu mwenna amatumidde mbagala nnyo mulina top 10 mugamba mutya muli bulungi banaye emirimu gisanyaladde Kisolo is the first right now Katonda wange laba mama bwawaga enkugambe eno boogera Lufumbira na Lunyarwanda Katonda wange hello Katonda wange oli kusama Uganda top 10
oli kusama Uganda tuli Kisolo tuli ku nsalo ya Uganda ne Rwanda tuli ku nsalo ya Uganda ne Rwanda omusajja bamwanirizanga Yesu omusajja bamwanirizanga Yesu abalwanyisa akasajja babongere ku ssente abalwanyisa akasajja babongere ku ssente Katonda wange mwenna mbatumiddeko abaliko mwenna abali kusama maama alina omwana naye agamba kagwake ketonye Katonda wange Jesus Christ inna lillahi banange munsonyiwa bimpeddeko abakadde bafubutuka mu buli busonda okubanga bamulabako wuuyo omwana wa Buganda wuuyo omwana wa Buganda waga imbo NUP ya Buganda maama wuuyo alina omwana naye agambye wano sivaawo agambye wano sivaawo mugamba mutya bakyali bange mwenna abali kusama Uganda tata Kisolo wano ndi mu matwale this is my Tororian ndi mu matwale gange wano anti kamama mukalaba this is my Tororian gano matwale gange mwendi bwetyo embeera bwetambula mugamba mutya abali kusama twongera okubagamba mmwe abali mu kuba Uganda abali mu kusirana Uganda abali mu kuba buli kya Uganda nti mubakeeredde bampita top 10 tata Kisolo sama Uganda mbeera mu maaso ge yanonda nengamba sama beera official okubeera maaso gange owereza ensi ne mugamba tata weesirikire totubye weesitukidde bwetyo embeera bweri oli kusama Uganda Katonda wange ne twongera okugamba bagenda baffe mwenna abanyigiriza mu mbeera yonna abalima mmwanyi muzirime abalima bikato mubirime akasajja tugenda naye mmwe akasajja kagenda essaawa yonna buli kimu kigenda kudda ku nnomo yakyo eno kye tuli ku nsalo ya Uganda na Rwanda laba ekiri eno ku nsalo ya Uganda ne Rwanda bagamba ekintu kimu twagala Bobi si ssente yenze sama wammwe mugamba mutya bamaama mugamba mutya bataata mugamba mutya abankyagala yenze sama Uganda fantastic bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bwekyatambula oli kusama Uganda munsonyiwa okusirika obulago obukaze ennyo munsonyiwa omukatono nnyo naye nze newabawereza bwetyo embeera bweri abeetema amaganzi n'okukemeterwa emmeme mbasaasidde zibasanze bubakeeredde abeetema amaganzi n'okukemeterwa emmeme enkola eyokiyita mu lujja bambi kuno temujja Boterevu banaye badai hadi bange munkomezewo enamba zange awo wola agesa mangenda kukuleyo kadata. Thank you so much. Bachembera bweri enamba Franklin muzikomyewo timu zange bagenda kugula data nyongere okuweereza ensonga zino bambi ansanyuse badai hadi bange enamba zeduse muzikomyewo wola bagamba sama timu Australia bagamba tugenda kugula data sama ensonga zongera ogenda mu maaso. Bachembera bweri oli kusama Uganda tuli Kisolo baganda bange basaba ne banyabo. Someone please komyawo enamba zange ziduse emumoshi komyawo enamba ziduse. Thank you Nina banange nyina abana bali active. Thank you so much. Bachembera bweri bwetyo embera bweri Kisolo efunze tekiberangawo Kisolo efunze tekiberangawo bagambe kyasembayo okubeerawo ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Kisolo efunze alo bwetyo embeera bwekyatambula enamba zikomyewo timu zange mutuyiwe mu data mutuyiwemu amazzi kuba nenkya wetuli izezo enamba zolengera wansi awo abadde bazinsaba senza zewasa kinomu zibayiriddewo nga nze wembaweereza ekyo kyenewayo kola oli kusama Uganda bwetyo embeera bwe
n'Oluganda batandise olwogera n'Oluganda batandise olwogera n'Oluganda batandise olwogera n'Oluganda batandise olwogera Katonda wange oli kusama Uganda inkuwa view nenkuwa wansi kavidio ndo zamakareke nakute nzenze kaya kakute kemwalebe musajja ngayagala kuba president ekyasi nzenze kaya kakute nekasasana n'omutimbagano gwonna kyekimpisa top 10 ekyo kyenewayo okukola bwe mulabanga ntambuza kamera temwewuunya mbeera mbaweereza ate nga banene ku security bwete mbeera bweri oli kusama Uganda mbeebaza nnyo mwenna bannange abatubeererawo mu nsonga ya kadata. Thank you so much bambi tusiima nnyo ekibaddiramu ffe tetuli ku musaala twawayo lwansi yaffe nakubalaga bino bye kulaba mama mulabe namulaga muwalawe bambi amuge mu recording yoyo mu recording omusada yoyo bwetu embeera bweri yeyo embeera eri ekisolo laba mama nakawe ekisolo omukyalo oyo alina omwana naye yatugobedde kuva twatandisa mulaba bagamba ekigambo kimu kyagulanyi bwetu embeera bweri mu kubanga etambula oli kusama Uganda ono bamuyita kisolo tetuli Buganda tetuli Busoga tuli wano ekisolo ku nsalo ya Uganda kussa Rwanda batembera bweri ampaddeyo omutwalo. Thank you so much neyanzisa nnyo bamuyita Winnie. Thank you so much omanyize bamuzempa ngulya bafuti soja amazzi netugula data netweyagala nensobola okubanga mbaweereza ensonga bwe zitambula bwetu embeera bweri bwetambula zino emotoka ziva Rwanda ziyimiridde bagambye batyanze wankinyenye mundeke namwe muddemu mama nyama wanki nze nkimanyi wanki oli kusama Uganda oli kusama Uganda bwetu embeera bwetambula baganda bange abali kusama Uganda nkugambye bali mu kutambula amakubo gonna gagaddwa Museveni yayiye no self-si yaya buli kika kya byakwerinda eno naye abantu bagamba nedda twagala Bobi si ssente tuli kisolo. Let me say it again and louder. Tuli kisolo bwetu embeera bwekyatambula wow atwaddeyo omutwalo. Thank you so much ku nsonga ya kadata n'amazzi. Thank you so much bamuyitaani mama omanyize manyina obeebaza bamuyita Umal barakallahu fikum wajje Allah akudizeewo ekisinga. Thank you okusupportinga ensonga y'enkyukakyuka bwetyo embeera bweri. Thank you Umal bwetyo embeera bwetambula tuli kisolo obulago bukaza naye ngenda baweereza kyeneewaayo okukola bagamba twagala Bobi si ssente bwetembera bweri we ali kusama Uganda. Woman, thank you neyanzisa nnyo muganda wange kadata nabagamba nze bwenfuna n'abaana bano abatambulira ku president bafuti soja bonna mbanyina bafunira amazzi ku katono kona kembafunye. So thank you so much bwetyo embeera bweri omukutu nsinzira ku sama Uganda media ku Facebook kwensinzira okubanga mbaweereza ensonga nga bwe zitambula. Muganda wa Feruze Anderson naye nabakanyugirako saidi zeyo bwetyo embeera bweri ku BCM. Laba maaso bamulinze maaso bamulinze emabega bamulinze buli side bamulinze emabega bamulinze maaso bamulinze buli side. Oli kusama Uganda top 10 okubanga mbaweereza bambi mwebale nnyo baganda baffe abasirikale enshoba ensonga zino muziraba. Ono omusajja abananga abakozesa
ono musajja baganda baffe ab'okunyanja tubasaasira wano e Uganda ku nyanja empuuta ennuuni eri katale k'ensi yonna tegwanga bbeeyi ennuuni egulibwa nusu 100 osolagawa labayo ennuuni egulibwa nusu 100 olwa $1 ku katale k'ensi yonna. Museveni abavubi yabagoba ku nyanja n'ateekayo abantu be ne bakwata ng'ovuba babakutta ezo ennuuni be bazifunamu just ennuuni emu eva mu Lake Victoria bakigula nusu 100 olwa $1 ze miliyoni 3.5 obugwamu eyo yabagoba. Ne tudda ku mwanya baganda yagitutte ne tudda e Busoga bikajjo yabitwala yasooka vanira ne tudda mu Karamoja gold yamutwala ne tudda ku mafuta naye bannaye tetuyinza kwegatta kye mugamba tetusobola kwegatta ani apaddeyo ka message bannaye ono bamwita Natukunda. Thank you so much Natukunda, thank you so much. Webale nnyo kamama webalire ddala abantu baffe abatusupportinga okuba nga tubeerawo tubagamba ffe twewayo okubaweereza tetusasulwa yadde 10 twewayo okubaweereza. So kyekyo baganda bange abali ku Sama Uganda bali mu kumugoberera buli wadda bagamba twagala Bobi si ssente oli ku top 10 Sama Uganda mugambe mutya wajimama nyabo mukidamu wajimama abasubuzi nga sibawulira mwabale nnyo mama wangi wabale nnyo mukwana jati oli ku top 10 Sama Uganda bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bwetambula bambi mbebaza mwena bansupportinga mbebaza mwena babeerawo mbebaza mwena bafollowinga buli omu alina paati gyazanya ku nsonga y'enkyukakyuka abaddata ab'amazzi abashayalinga buli omu olina paati gy'ozanya wanti mugambe mutya mundeke nammwe wanti bwetyo embeera bweri oli ku Sama Uganda bwetyo embeera bwetambula. Basama Daihadi mbatumiddeko nnyo mbagala nnyo Basama Daihadi wano ku Facebook mbagala nnyo mwebale nnyo okugoberera ensonga bwetyo embeera bwekyali mu kubanga ate etambula. Timu Australia mbatumiddeko nnyo timu South Africa kyemuga mutugulira ku data mufa temutuswaza nnyo ate bannaaye bambi abatugulira ku data n'ez'amazzi mbebaza bwebaza mwebale nnyo nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebale kyonna kyoba osobodde bambi tusemera ddala ddala bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri bagamba ekigambo kimu Bobi bagamba ekigambo kimu Bobi boogera ekigambo kimu Bobi boogera ekigambo kimu Bobi tukira olunaku ennaku z'omwezi nga 14 omwezi guno gwennyini bagenda kuba balonda abaana b'ekisolo mulavuga ki mulahoneza ndi wano kubasaba mulondekana eno olulimi nalukutte kuba ndi mukodomi weno labakana mamalayika wuba bannaaye tekalumanga kunvunza yadde ensekere tekamanyi biku kalabe oli ku Sama Uganda oli ku Sama Uganda tebakirabangako ampaddeyo omutwalo. Thank you so much tweyanziza nnyo nabagambe sente nze bwezifuna ezo making sure abaana abali mu overall nga magulira amazzi nange ngangula data. So thank you so much bambi bonna abansupportinga mwebale nnyo mwebale ddala bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bwetambula bwetyo bambi erinnya sirirabye naye nga thank you so much. I'm humbled, I'm grateful. Webale nnyo webalire ddala bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri omulungi akyekumidde ku Sama Uganda Tata Kisolo banaye waliwo aŋŋambe boss asembyayo 10 ansindikire ka message ku WhatsApp bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bwetambula oli ku Sama Uganda bane waliwo aŋŋambe enamba ereta amanya malala banaye enamba ereta Namakula Fatuma enamba ereta Namakula Fatuma MTN Airtel zezo zileta Namakula Fatuma. Thank you so much MTN and Airtel.
Numbers ezo banange zeta namakula Fatuma. I think ali confused. Thank you so much. Batembera bweri bambi mwebale. Bambi mwebale. Bambi mwebale. Mwebale. Aban supporting n'abaana bambi thank you. Mwebale kulwana mu ngeri eyo. Tubakakasa nti tugenda fuwa okulaba. Ono musajja tufana ye. Ekyo kyonki babuulira fasa mazadai ayisoya. Batembera bweri. Oli kusema Uganda. Oli kusema Uganda. Newayo okubaweereza mu buli mbeera. Newayo okubaweereza buli mbeera. Batembera bweri. Abalungi abali kusema Uganda. Mu following TikTok yange bagita Sama Uganda 1. Olusi mbeera yo live ebiseera bisinga. Nga siri ku Facebook kusema ki following. Bwe ndaba mukama nga ntunulidde nnyo nga manya hata ndaba ku Facebook nga nsiruka nkoma wano. Wow, waliwo ampaddeyo omutwalo. Thank you so much. Bamuyitani mama. Bamuyitani. Bamuyitani. Bamuyita Gerard. Gerard, thank you. Bagambye batya. Bambe, thank you so much. Mwena abali mu kusupportinga ensonga ya data. Kosa n'amazzi g'abaana bafusocha. Neyanza nnyo neyanzeke. Batembera bweri. Oli kusema Uganda. Inkugambe kisobola akwatidde wansi ne waggulu. NBS badde yatuuse dda. Ng'emanyi bambi. Tewali agenda tuwaniriza, sorry but we love you so much NBS. Bagambye batya. Sikuwulira yogera nnyo. Mukiddemu mbawulire. Mundeke namwe. Mwagalani. Wenji batata. Bamama mpa. Muyimbe nnyo nammwe mikwano. Okitegedde ekintu ekyo. Oli kusema Uganda. Thank you so much mwena babeera kuba naye. Oli kusema Uganda. Nabagamba Ekisolo yafunze mu byafaayo. Mu dakiika 2 okuva oba oyingidde Rwanda. Bwetyo embeera bweri. Bwetyo embeera bweri. Gwe omulungi ali kusema Uganda. Bwetyo embeera bweri mu kubanga etambula. Bwetyo embeera bweri. Mukizepe nkyajja eno agenda kiwulira. Mukizepe nkyajja eno agenda kiwulira. Bayiye buli kika ky'Amajje. Bayiye buli kika ky'Amajje eno. N'abantu basazeewo. Amaloboozi g'abantu googedde. Amaloboozi g'abantu googedde. Wali awo twaddeyo 15,000 bambe. Thank you so much. Wajja mukama akudizeewo ekisinga bambe. Thank you so much. Bwetyo embeera bweri. Oli kusema Uganda. Oli kusema Uganda. Eno si Buganda. Eno nkiddamu. Bwetyo embeera bweri. Jalia atuwaddeyo 15,000. Jalia, thank you so much. Wajja mukama yabakudizeewo bambe. Wobale kusupportinga okubanga tuweereza ensi yaffe. Twoyanziza nnyo nnyo twoyanziga. Abapoliisi bayagadde okuba amasasi ne tiyagaasi nga mbalaba. Nze neewaayo kulabisa. Neewaayo kubalabisa. Neewaayo kubalabisa. Bwetyo embeera bweri. Bwetyo embeera bweri. Laba kiri maaso. Eyo tetunnalinnya laba ekiriyo. Oli kusema Uganda. Oli kusema Uganda tata Kisolo. Enkugambye bw'olaba nga tambuza bwenti kamera. Mbamba weerezanga n'ensonga y'ebyokuwulira enkiruko. Ka vidiyo mwakale twabadde Soloti. Nze nzekera kakutte n'enkata ne kabuna ensi yonna. Ekyo kye neewaayo okubaweereza. Bwetyo embeera bweri. Oli kusema Uganda. Sipowa sikoowa. Mbaweereza buli lunaku. Ekyo nabadde wakyali wange zaake. Mukama yamusuusiza n'akomawo. Bwetyo embeera bweri. Bwetyo embeera bwe kyatambula. Tuli live Kisolo. Bagamba bakyali bange abakama parliament. Na buli omu alina ekifo kyagala okwesimbawo ng'oli wa kibiina kya NUP. Nkwaniriza okubeera kyali wa Sama Uganda. Bwetyo embeera bweri. Bwetyo tambulira ddala. Waliyo atuwaddeyo emitwalo 2. Thank you so much. Webale tusupportinga bamuyitane mama. Erinnya njogerako limu. Bano abasajja tebategeera nnyo. Bwetyo embeera bweri. Bamuyitane mama. Bamuyitane Ntege. Thank you so much. Webale nnyo webalire ddala. Webale nnyo webalire ddala kusima mirimu gye tukola na tusupportinga okusigala nga tuweereza. Bwetyo embeera bweri. Oli kusema Uganda.
okyali ku Sama Uganda omukutu gagadde Tata Kisolo bagenda kulonda enaku z'omwezi nga 14 leero si Countrywide Tour tugenda kutiddamu tutandikira buyikwe ku Osancha so bwekyo bwekiri nenkya tuli wano bambuddemu amasaati maama abadde ankubya akalega nga basanyuse nnyo ate bano nabo balimba okayakaleka kampiseeko nyama muwage maama gikuba oba ojasa jase gikuba oba ojasa jase oba okusoga akoba baba gikube oba ojasa jase tuli Kisolo baganda bange nkiddamu tuli Kisolo ate nga buli Lwomukaaga ne Sande Walafu Beach Busabala yataddewo ebyokusoma ebyomulembe ebyokulya ebyomulembe ekyenyanja ekyankana embuzi bibeerayo ku bbeeyi ensamusamu ababonzeko bambi mukulembeze w'abantu bonna tuyingira wano Walafu Beach Busabala mama yaŋŋamba Sama buli woko wa mwana wange ja omanyi babe mama waffe oluusi twagala mubuzanga tufukamidde yaŋŋamba Sama buli woko wa genda Busabala owummule ekifo ky'amaanyi buli kyoyagala gyekiri ku sentence ko buseko mama kikube omulabye oba kakikakuba bwetembera bwere oli ku Sama Uganda bambi abasupportinga Sama thank you so much I'm grateful I'm humbled ewali muganda wafe atwaddeyo ka message erwakuba ayise ku WhatsApp simutegedde nenga nja mwebaza magezi wali omulala atongeddeyo omutwalo thank you so much toyanza nnyo toyanzega bwetembera bwere aba NRM mbalabe bekwese aba DP bekwese babagambe Kyagulanyi jjane bekweka so wano tugenda okubeera n'olukuŋŋaana otuli mu kuyingira wetugenda okubeera n'olukuŋŋaana ekisaawe ekimaze okubanga kiboga bamwita mama natwaddeyo omutwalo kamulabeko mama mwebaze bamwita nalwoga thank you so much toyanza nnyo toyanzege oli ku Sama Uganda ano munatwaddeyo omutwalo bambi mwebale ku supportinga thank you nze sigenda kubebaza mu nsonyiwe thank you so bwetyo embeera bweri bamuyita Vincent thank you so much Vincent webale nnyo webadala kale NRM munoonyereze Vincent bamutegeera nnyo omanyi mwefula so Amelia wa president nkwagala nnyo thank you Uncle Yisima nkwagala nnyo mama waffe Florence Bungereza nkwagala nnyo na buli muntu yenna atusupportinga thank you so much mwebale nnyo banange tusiima oluusi mutujja walange tetuna wakusula oluusi ebyokulya naye nga tunabaweereza so mwebale bambi naffe kyetwawayo okubanga tukola kubaweereza mu buli mbeera so mwebale nnyo mwebale ddala bannaye guno mulimu si mwangu lwali mpise ku kitebe wala twaddeyo 15 thank you nantumya bakyali bange 20 nga bali ku kisenge baafa nga gavumenti yabatta ffe tuve waka nga tumanyi obatuddayo olwa gavumenti yabatta muje tuli mu kulwanyisa so bwetembera bweri oli ku Sama Uganda bamuyita bambi atwaddeyo 15 bamuyita Shakira thank you kamama Allah akudizeewo banaye wojje mukaba akudizeewo bwetyo embeera bweri gwe ali ku Sama Uganda kutama bwetyo embeera bweri oli ku top 10 Sama Uganda nze mbaweereza ensonga nga bwe zitambula nenyongera ogamba ba YouTuber waka wange omuntu amukozesa ali omu yebbesemu abasigadde sibamanye mwesonyiwo wako no bannaye kuba mukola business ate nga ffe tuweereza nsi naffe tulina YouTube zisasula ne tetuzikozesa olw'ensi netusobola ku Facebook tuweereze message so embeera bwetyo bweri gwe omulungi akyali nange aku Sama Uganda Media embeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula mama bitano jangu ombuuseeko ogamba otya oza Kisolo okakasa mugate kakadde naye ng'okimanyi nti nkwagala nnyo bananga bemetyana batomereko babuuze ka bemetyana bagambe hi okay oli ku Sama Uganda tuli live Kisolo baganda bange basibo ne banyabo amwena abali ku Sama Uganda bwetyo embeera buli mu kubanga etambula bwekyali mu kubanga etambula gwe wenna ali ku Sama Uganda mbebaza thank you eno bagita Sama Uganda yenze Sama Uganda top 10 enze mbaweereza ekifaananyi ensonga buli kimu nga bwe kitambula ate nga nze bawaka akakyala oli ku Sama Uganda
oli kusama Uganda president agenda kuba ayogerako n'abantu beno ate tulabe embeera nga bwegenda okutambula. Changu yisha kivuga kye Kinyarwanda. Aha. Murashaka nani? Murashaka tana? Hai. Okay. Bana baba. Bana sema bagamba. Ha, nabajaja rasta. Oya je. Ola vuga Kinyarwanda. Aha. 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 Mulinda ko okolotya? Aha. 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 Oyina myaka emeka? Oyina myaka emeka? Oyina myaka emeka? Oyina 32? Bambi genda. Sagala kwogera benje nsonyiwa. N'abasajja batandika okweka emyaka. Samasirika. Mbagala nnyo bannaaye. Oli kusama Uganda. Tata. Motevu kasagala ye mutumiddeko. Bambi kako kaze, bana kako kaze kankawubire. Kankawubire kagenda kunsiramu. Kankawubire mukalabe. Tana. How are you mukwano? Banange nkwagala nnyo. I know you love me too. Thank you so much. Bana kalabe. Bane waliyo ati wadeyo emitwalo ena akoseza Pegasa. Thank you so much. Bambe toyanza nnyo toyanzege. Aba abaana bengulira amazzi bamula bakyetoloola. Baba muwa security kalabe bannaye. Kale n'obuviri bwabakyotala bulabe. Bannaye kalabe. Bane kalabe. Bempeddeko. Shuwadiro. Gani magiki. How are you? Excuse me? Hello? Are you sister to Tana? Are you sister to her? Sure. Oh, what is mommy? Wow. Mbatwala mu linnya lya Yesu. Yenze sama. Nesiva watana. Bambi about supporting guy. Walai, thank you so much. Mwebale nyonyo mwebale dala. Walai mwebale. Okay, atutuse ewali olukungana. President wagenda okubanga ayogerera n'abantu b'ekisolo. Ekisawo kijjudde neri mbutimba wajjudde. President agenda kuba ayogera n'abantu beno kuki ekigenda okubanga kigenda maaso naki ekiddako gwe omulungi ali ku sama. Bale kaziremu nkaita omulundi gumu bannaye. Tana. Wanakametererwa mmemme n'okwetema amaganzi nkusaasidde. Wano akametererwa mmemme n'okwetema amaganzi ensonga yawe kyeta mu lujja nkusaasidde. Let us all get inside. Let us people power. Our power. NUP everywhere. People power. Let's get inside. Let's get inside, brothers and sisters. And we receive the message of change from the president himself. Bwekyo beera bwekyali gwe wena ali ku sama Uganda Media omukutu ogwa top 10 ku nsonga y'enkyukakyuka. Mwebale nnyo abasapootinga mwesigenda ko wabbeebaza bambi mwebale nnyo mwebalire ddala emma musabe na magasama tuwe namba fo twagala kuwa data so bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli kisolo embeera bwetyo bweri ekisaawo kijjudde ne kikubako
tuli ku nsawo ya Uganda ne Rwanda. Laba amaanyi. Laba amaanyi. Laba amaanyi. Laba amaanyi. Laba amaanyi. Oli kusama Uganda. Wali aswaddeyo 1000 nawe toyanzege. Thank you webale nnyo obalire ddala. Nawe olugula amazzi. Bamuyitaani Shabani. Thank you Shabani. Munange osenze bangi webale nnyo obalire ddala. President essawa yonna agenda kuba afuluma ate asole okubanga ayogera n'abantu bano omulungi. Twasemudde e Kampala sawa zabadde zingira buyingize mwenda. Twasuze tutambula tetwebase. Twasuze tutambula ate okubanga tubeera wano nga tubaweereza. So ffe twewayo munange baweereza mu buli mbeera. Omuli waddemba okugamba nti mwebale oba okubireka. Ffe twewayo okufirira nsi yaffe. Nga otumenyamenyamu baganda bange mu mwaka gwa 2000 atwalina vanira waliwo ekirime kya vanira e Buganda. Kansokere Buganda kubanga Buganda basinga balowooza tebakwatako. Buli ekiro kyapeninga muri region endala netwoza tukikwatako. Ono musajja mutemu. Ono musajja mumulaba. Amini bana njagala bannyonnyola. Njagala bannyonnyola ndaba nga president agala ofuluma. Mu mwaka gwa 2000 twalina vanira wano e Uganda. Kilo ya vanira katale kensi natagwanga yali agulwa emitwalo 49 bono obudde vanira Museveni wala nti vanira baganda bamufunamu oba na Uganda bayamba. Museveni yakwata vanira namuja ku mitwalo 49 namuza ku nusu emitwalo 29. Kirageza nsane zonna ezifikawo Salimu Sale yazitwala. Oyina okubanga oyina license bebakigaba ate ng'ogulangule. Mu mwaka gwa 2000 abaana b'ebusoga oba abatuuze b'ebusoga oba abantu b'ebusoga bali balima ebikajjo. Tani y'ebikajjo yali emitwalo 25 bagisala. Bamaze okukola nti bino biri mu kuyamba abasoga ne bagezza ku 15 okuva ku mitwalo 25 ne bagezza ku mitwalo 5. Njagala okulima akafaananyi. Omanyi tani y'ebikajjo emu eba yenkana ky'omuntu okulima tani y'ebikajjo emu. Namala okulima tani emu erimu kilo za sukaali 15. Sukaali ali ku sente meka. Omusuubuzi bamudondola ne bamukulako tani ku mitwalo 5 ate nga bagula baabwe ate nga bafunako license. Ne tudde gye twabadde e Karamojja ne Soroti balimanga sigala balimanga taaba balinanga ekyuma ekyabayambangako okuba nti ebibala byabwe bigenda ku mutendera gw'ensi yonna. Baganda bange Museveni yagenda n'akibba n'akitunde Kenya. Ye musajja gwene mukwogerako omutemu ndi mubanyonyola Museveni yaani. Baganda baffe ab'oku nnyanja temumanyi bameka bakubye masasi, temumanyi bameka bafuddidde mu nnyanja Victoria ennuuni. Baganda baffe ab'oku nnyanja bakwatanga ebyennyanja nga balina ssente balina amamotoka. Museveni kye yakola yateekako ennyanja agiteekako Amajje. Ennuuni ya Lake Victoria eriko mu katale kansi yonna bagigula nusu $100 olwa $3 n'esente zigwamu, naye Museveni yagitwala. Twalina Namunkekera Industrial Park abatakiwulirako mwe muli baana bato. Emwanyi ya Uganda yali eri katale kensi yonna nga eva Namunkekera ne bagikubira wano ne bakolera passport wano oludde abakolera passport awo nga kwotera Afrikana ne bagitika ne bagitwala mu Amerika katale kensi yonna negulire gwange ennyonyi. Amini yalekawo ennyonyi 27. Museveni mekenga shuwa nga azitunda. Gwe mubbi gwe esaawa yono gya kawulira. Wallahi Museveni byonna byokoze ogenda besasulira bengi byetumanyi bengi byokoze naye ojja besasulira, trust me. Yenza sama Uganda nkyababuulira ebirala bingi mumanye ntudiringana mutemu. Baganda baffe bafiira mu mawanga ga Buwarabu. Abantu baffe bali mu nsi ze bataagala wether nejja ne bayisa bubi ne bakuza abaana baabwe nga tebamanyira kwogera Luganda nga baduka ensi yaabwe engagga. Museveni tugenda kufa naawe. Teeka waabiri nobiyani alinye ku stage. Tuli Kisolo mushiyalinga video mukirayikinga etambule. Agikubye eryo ly'eggwanga lye twagala nga president ajja n'abakubiramu ku muziki naye Museveni atulekako stress 24 bera stress. Wala nze
Mbagamba bana b'abafuzi be batagala bagamba nze mbyogera sina we njagala kwesimba mwebale nnyo mbagala nnyo. Singa mumanyi obukyayi bwenyina ku kino ki gavumenti singa mubumanyi. Omwana n'akula n'asoma ng'alina kumala kusoma bamutwala ate mu buddu. Abali ku yunivasite Makerere basoma obusomesa bali mu kuvanjala. Museveni buli lunaku akosa biliyoni 2. Museveni akosa biliyoni 2 buli lunaku. Abaana e Makerere beyewayo kusomesa bali mu kuvanjala. Abalina osomesa abaana bammwe n'osomesa omwana ngwenda mutwala mu buddu. Really? Nina bingi naye kansirike. Mulime emmwanyi temukoba mulimu emmwanyi. Emmwanyi efira ku myaka 5 agisaanya wagenda fira myaka 5 mu maaso. Mulime emmwanyi buli kimu kigenda kuddawo. Mulime emmwanyi takyalina lugendo. Takyalina lugendo. Mulime emmwanyi tebabatisa mulime emmwanyi. Agisaanya wagenda kufa emala emyaka 5. Ekikolo kimala emyaka 5 ali mugisaanya utakyaweza myaka 5 ze babuulidde. Buli kimu kigenda kutuddira, trust me. Nze President Mawulega Kyagulanyi oluvannyuma osobola okuvaako. Wala pulo. Museveni wali afudde yayiye security n'abantu batidde. Omuzungu wa NUP omuzungu w'ekisolo tena akalulu tukawese ikamo tuli Kisolo wano tetuli Buganda. Remind you this is Kisolo. Ate nabageme mulabanga yambadde combat mu mute. Bambe anampaddeyo omutwalo. Thank you so much. Banange erinnya teririiko. Ekyambadde kafuna position yemu. Oba bwese kweseko wansi. Jacinta, thank you so much. Jacinta, thank you so much. Banange wajja mukama yabasinga okwodezaawo tulina kyetuyinza kusasula bannaye. Thank you Jacinta. Jacinta, sorry, thank you so much. Kamalabyo nawe kika kyeni yupya bakubye olufumbira. Oye Hambani kwenoko Yesu ngere Ngambale sina kawulya Imana bagambe Imana muravuga iki? People power murakoze cyane muraho neza nakibazo cha mwale mnoga kwakira president wanyu omamiji kati sikategedde mpulira kannumye obagambye Imana yanje President oyo yagenda fuluma wuuyo Imana yanje kwenkwenkwe kwakura swengere Imana yanje wuyo afuluma wuyo Imana yanje mama kako Imana yanje Katonda wange wuyo President muto amanya ayina endulu netta abantu bamulabye wuyo
Imana yanje. Imana yanje. Kama mama bakakwata empola ka mama bakakwata empola banaye mpola mutima gubadde gunvuddemu. Ayayaya ay siva kisolo murakoze cyane Imana yanje. Abagambe sibawulira omulabye menyeka dadi menyeka Uganda twagikuwa gwamanyi kado we abagata tana kale ne Mr. Finita aje bakungane babere makubo yonna. Aneta, thank you so much. Aneta, twadde mutwalo. Thank you so much, mama. Toyanzege. Okay, oli kusama Uganda Media aka Tata Kisolo top 10 abawereza ensonga nga bwe zitambula n'Oluganda balumanyi Imana yanje Imana yanje. Nsereka mukolemba wako kavya mugamba kale kanewe dashika kumenga sogedde ne bangenda kufa. Kanewe dashika kumenga ansirise. Imana yanje mpoza dakika tazina kwayo hey yesabo bakube salongo dotira muntu kuliso bakube Ora rwogere baba webare nabakunda cyane murakoze omanyi okwa sound entono owatu kamota tufite gitundu bageta gifumbira gifumbira abagizi oyo mwita mitembo ya kamota kamota wagifumbira Ladies and gentlemen, nataka kuvuga urufumbira rute. Neta mutekerera abakoresha ubu. Ati uyu mwasi. Uyu munsi mfite message, mfite butumwa uva uwa mugore wanje. Mugore wanje muramwizi. Mwitande. Aya. Bati arama ubutumwa abagambe Bobi abagambe Bobi alina obubaka bwampadde mbawe nyabavuune mutategera lufumbira
naye mujja kunzikiriza kati Bobi yayogera olufumbira nze njogera Luganda naki Bobi akuba Ssalongo ayogedde lu Jamaica ng'amulagirira essimu weeri. Bobi agenda kubeera ku ssimu ng'ayogera olufumbira. Bobi araze kuvuga lukifumbira. Lero tusobole kujana Bobi naye yansabye ntuse meseji eno era nsaba munzikirize mbaweka meseji ka Bobi katono nnyo lwaleero. People power. Turn the sound on. Sound eri wansi nnyo. Hamilton. Mwananiwe kuza ariko mumba ku mutima mbatekerezaho cyane nkaba nzashaka umunsi nkazaza nkabafata mu ngabo umwe kuri umunsi wo gutora ntuzazira Sound yeri wansi. kuko batera hakarindwi uzashaka umutaka aba ari uzashaka ikintu cyangwa aba ari uzashaka ikintu naho uzakora umutaka uzaba ukorera amagambo meza uzaba ukorera ijwi ry'akana agira pariyamenti none umunsi wo gukora ntuzagera twese tuzatora iki tuzatora umutaka Imana ibankundire bayi Abasibudde eddoboozi libadde wansi nnyo nnyo. Omugembe orakoze cyane Sweetie. Abantu bakisolo ne Luganda mu lumanyi muntegeera atugenda kwogera bugambo butono nnyo olunaku lwaleero kandideti waffe Tana byonna agenda kubyogera. Kandideti waffe Tana byonna abimanyi naye mbadde nnina okujja personally okuyimirira n'abantu b'Ekisolo, okuyimirira ne Tana, okuyimirira n'abavubuka, okuyimirira n'abakyala ab'Ekisolo. Okumala ebbanga ddene babadde batwawulayawula nti mwe mulina kubeera mu Eastern Uganda, mwe muli ba Eastern Uganda, mwe muli ba Northern Uganda, mwe muli ba Kabiremu. Ebyo byaweddewo. Nze mbagambye ewaffe Kamokya gye nakulira bayitayo mu Kifumbira. Era ne batali bange baali bafumbira nga bakiyimiridde eyo waffe naye nga ffenna tuli Bannayuganda. Era ne wosanga ojja kusangayo abakyolinga Dani Magiki, ojja kusangayo abanubbi nga Nubian Lee, ojja kusangayo abasoga nga Waiswa, ojja kusangayo abanyolonga David Rusirubongoya, ojja kusangayo abanyankole, ojja kusangayo abantu bangi nnyo. But all of us are one people and one Uganda. So njagadde mumanye nti mission gye tuliko nnene okufiction. Mujukira nti ne mu kulonda kwa 2021 taasobola kwogera nammwe kubanga yali tiyagas na masasi.
batya nnyo okujja okwogera namwe tubawe message era njagala okubaza sana we bali tulita kisolo twaze yatwagala tulagire tana naye nze nga njagala kufuna chance babulire message eno singa bategeeza bagamba bino ebintu tebandizikiriza kujja naye kasingi wano bagambe are you ready? Number one, ekizibu kya Uganda 7 kubanga emyaka gye gyayitako dda naye tayagala abaana bato batwale Uganda maaso. Ensi zonna zigenze zikyuka zitereza ebintu byabwe kubanga balina new generation, new blood, new ideas. Museveni takkiriza kubanga yalowooza ku ye na famire ye bokka. Abantu ba Kisoro, abantu ba Western Uganda, you are not different from the rest of Uganda. But you may Kampala, balowooza nti abantu ba Western Uganda bali bulungi. Balowooza amadwaliro gammwe gonna galimu eddagala. Balowooza amasomero gammwe malungi. Balowooza enguudo zammwe nnungi. Naye nayise n'ennyanja z'oluguudo tourist road olugenda paka mu Gayinga naye nga bamaze since 2006 babapromise nga tebalukolamu. Kakati ekyo tekisobola kukyuka until you make a statement. Bwe muguddeyo mwenna kati camera siza Uganda zokka naye the whole world is focused on Kisoro. For a long time Museveni abagamba bwe Kisoro NRM ijana. So you need to make a statement. Ate mwe mwesiimye ate kalina amagezi ate kaagala Uganda. Nammwe mwenna Tana is not enough. Everyone, every lady here must be a Tana. Every young person must be a Tana. Because this is only the beginning. Kati tutandika butandisi twagala tubasabe mukole statement musindike Tana mu parliament nga tagenza bugenzi mu parliament kunyumirwa naye nga agenza okwogera ebizibu byammwe. Eyo egenda kubeera beginning kubanga yes bomala okusindika Tana mulina abakulembeze bangi nnyo wano. Njagala kuba encouraginga mwenna especially the younger people mwesimbewo kuba ku LC1 LC2 paka ku parliament. Lwaki? That is the only way you are going to get a voice. Ate mubeera n'omuntu wano ng'ayogera ebibaluma, respect that person and promote that person and support that person. Malira ddala nga mbagamba olunaku lwaleero sinze ngenda okubawa message yange. Maybe on another day nja kwogera ku Uganda empya singa nyingira mu State House mugenda kunyumirwa. Nze yes emyezi ebiri egiyise nabadde wano ne tugenda mu Gayinga ne tugenda wa ne tugamba we have a very beautiful country. Singa nze mbadde president eno Kisoro yandibadde nga Switzerland. You have everything. We have everything we need. Abazungu bagere waabwe ne bajja wano balabe golira ziri wano wokka mu nsi yonna. Koze nanti ziri wano wokka mu nsi yonna. You are supposed to be rich. Lwaki temuli bagagga? Kubanga Museveni ayagala kufuga baavu. So, step number 1, make a statement. Manyi bagenda batiisatiisa. Bagenda kuleeta Amajje. Bagenda kuleeta ssente. Faki batandise okubawa ssente. Ssente muzirye yenze mbalagi. Naye bwe mutuuka umbrella eriwa ndetera umbrella wano. Bwe mutuuka kulonda woolaba umbrella wokola ki? Leeta wano. Yayo atana. Gamaliriza ddala nasaka kubavuka. Murakoze cyane. Thank you very much, ladies and gentlemen. Considering what we did, kuba candidate wa Pirinage na Bibagamba. Thank you very much, ladies and gentlemen. Introducing Honorable Sultana Salim. People power, NUP, everywhere.
abakoze president wacu mwakoze kutwakira kuri uyu mwanya kandi tukomeza tubashimira nyabona koko dukomerezaho na kuri kwa munsi koko dukomerezaho no mu kabosi koko dukomerezaho abantu bagitoro abantu ba municipality Bufumbira South, Bufumbira East, Bufumbira North, na Bukimbiri muraboneza murakomeye kogera bulungi ka mama njyana kubasaba kogera bulungi nyabona tubigireho mu nte amajwi yanyu kubera nshoboye kubavugira nshoboye kubarwanira baya myihaye no kwihayo wayitaye no kugira no gupfa ubwo ntabaza kuvugisha kuri gutaraho bakabikomeye ariko nukwihaye yuko nakuze igitoro cyane nkaba kugira ngo mbavugire barwanire nanjye tugere ku mapa igihe kirekire gisoro baratwibagirwaga cyane kandi murabizi ibyo baturaganyije byose murabizi ugiye mu amadwariro turi kubonabona nta madagara arimo ni ukumanza bakwandikira ngo ugende kugura mu kiriniki kandi twishyura umusoro urugo ugiye kugura umunyu urugo ugiye kugura isabune uri kwishyura umusoro none nyabona ndi kubasaba twirwaneho nkagisoro twirwaneho tureke agasuzuguro bakadusuzugura muri kureba ibyo baduteze wabona umusego mpuga mu kibiina singa yakaliddewo dda hariya yajampala isu bashyizeho ibuye na n'ubu iryo buye w'icyatsi ntawe wanaribona ariko nk'ubu twirwanyeho nkagisoro tugakomera tukavuga ngo dushaka ibyo bintu byo baturaganyije mukansirika mu parliament kaza kubavugira atari byo kuzuza amapitene mu parliament member of parliament mwagabo mutumye kuja kubavugira atari kugera iriya gahora imyaka itanu yicaye ku ntebe ariko wakira abawenzi gusa ariko yakira sente gusa ariko akagera akavuga imbuga like ariyo yekomberera bagenda no kuri gisoro tumeze gute twifuza imihanda yatwariza abaturage muri 2006 n'ubu ntayo barebye yuko president Museveni ari kuza nibo bagiye kuyikora iya Nyarusiza ariko nyamara kugenda nitwe turasigaye turi kubonabona nta bandi amabuye agenda kutwica umugore ugutinda ukubita hariya wabyara n'umunsi tutari rwagera none nyabona ndi kubasaba duhindureho mu by'amajwi yanyu nshoboye kubavugira nshoboye kubakorera amashuri tuzarwana amashuri rero yuko amashuri gagize ku mutindo amashuri gabonye ko ibyo bifuza mu mashuri abatityazi barwanyeho buri kimwe cyose barwanire kagisoro nyabona dutumaye umukozi ushoboye kutuvugira umukozi ushoboye kuturwanira reka tugutuma turi kugenda mu murongo gumwe kuko iyo ugiye mu murongo gumwe bahora baragukandagira ku mutwe akazi n'abakimbiri mwese bene wacu ibintu bimwe byo muzakora mutaye ubushobozi bwanyu genda kujyakiraho centers z'imyuga kwigisha abana bacu imyuga kuko muzi by'iki gihe iyo twirwanyeho ukiga imyuga nko gukora amasabune n'ibindi ubu nta mirimo ihari ugiye hariya ku district kugira ngo uzabone umurimo ni ukumanza watuga 30,000-40,000 niba udafite iyo sente umenye n'ibyawe ni bibi nta murimo wazabona none kubera iki mutandwanaho kugira ngo cyo kubavuga ngiye kuvuga ku kindi cya parish model ababonye kuri parish model ni bangahe ababonye izo sente ni bangahe izo sente zari zifite kubona umuntu wo hasi utishoboye bahereza bari abishoboye maze twiyabo hasi bakadukanira bakatwangira none nyabona ndi kubasaba mu kirenge kubavugira muri Bukimbiri 2006 bagiyeyo baravuga yuko benda kubaha model village ni village ifite abarwayi meza imihanda myiza amashuri n'ibindi byose ariko n'amazi ariko uza kuja na bwishenya urebye ukuntu twabona aho turapindika amajiji turapindika imodoka hari ahantu nyine abantu kubonabona kubera iki twirwanaho koko twirwanaho umukiriya ngenda ashoboye kubavugira kuriya twagiye inteko nta network bafite nta muringoti wabaho koko nta muringoti nta simu iby'ikigega murabizi ni ibyo kuvuga ku masimu ariko iriya bari kwibonabonera nta network bafite nta mazi bari kubonabona ukabona umuntu ari gutambura urugendo rurerure kugira ngo agere ku mazi kubera iki koko tugahinduraho natwe mukapanga ubushobozi bwanyu ukabakorera kaza kubavugira tubatsindikira ubutumwa turi kubabwira yuko twakoze iki twahinduyeho nka gisoro yuko twabyanze kuko turi kureba ibyo bari kudukora gisoro ni imwe ku district nziza muri Uganda yose
nziza kandi yinjiza dufite mu gahinga dufite byinshi dufite ibyiza muri Kisoro mu Rwanda buri kimwe cyose kigomba kuva ino hino bakaza hano kubera ikigo sente zikagaruka mu bantu zigakora imihanda zigakora amashuri zigakora amarwariro na buri kimwe cyose so nyawe ndi kubasaba twirwaneho nka Kisoro kubera nta muntu uzaturwanaho atari twewe so ndi kubasaba uyu munsi iminsi 14 nyabona mugere mu kabokisi ngewe uzaba namba ya 6 December yo hasi ni kuwa 4 n'ejo bundi ntari kure ndi kubasaba ngo bunge mu mugongo iniyo umbrella izaba iriho n'umwampuri umutaka nani umbrella n'umutaka n'umwampuri nawe na koko tuzafika umwampuri amajani sanatari nizeuza namba ya 6 dihepo nizeuza ubikoreye bose so unyambe bahirike bose ahandi mwakoze cyane tugiye kuba turi ku radio kuva saa 2 kugera saa 3 kuri Voice of Muhabura nawe namutumvise ahandi mukigali neza reka mpereze president akaji mubagala kapera Nubian barachaka kapera kakati sawa 2 ezekiro erisinga tugenda byogera ku Voice of Muhabura naye abantu b'Ekisolo mweberere mu mwana muberese mwana muberemu mujoininga Uganda yonna tutuze Ekisolo muli. Look at the mountains, look at the forest. Mwetaga jasi kola ngudo za mwenga mubera bagagga. Mwetaga jasi kubaterereza amalwaliro n'amasomero nga mubera bagagga. Mwetaga jasi gavumenti bafaako era abantu abagendo bafaako yemwe mugendo berondera kennyini. Kati lwaki sibasibula kati ne bwentema. Sound yo sing Nubian bambe kazinanga kambe cha mama kazinanga kambe cha tikema mankula nga bawala bere Nomalo ta General Sauda wayinza okwefukula kaze na mpola. In the world we stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. We are the leaders of the future, and the future is. We are the leaders of the future, and the future is. If we only come together, we can change our days. If we only come together, we can. Thank you. Mukimanye nti okununula eggwanga kituka katako abaana ba Uganda fena era gwe otunuulira ebitamu n'osirikireyo olitemu ensi yo naffe abakulanirirako gwe n'osirikira kyolyo ono muzeeyi tumujabuti naye nga twamize walayi tumutwala talinnya Wewe kwa tempola mama, kwa tempola. Bale magenda kwa wansa akase. Ebyo bye mwagala.
murakoze cyane murakoze mpola ede mutwe mpola yabalo moto for wesesa era obuza isisa mochi People power! Our power! NUP! Okay, abalonje abali kusama Uganda Media tutalina president agenda sekate kutandika kulambula ambeera nga bwefaanana eno tugenda kubeera ffenna nga tuli mu kulambula embeera ya Kisolo n'abantu gye bawangaliramu bwe tumaliriza tugenda ku radio tugenda kubeera ku radio muyimbe kante tukamuhe president wacu twamutegurira akantu keza cyane wenda tukabone president bamuwadde effunga ly'ekka ekifaananyi kye waggulu agasarabo keza akamenyesha Kisoro turabarunzi turabarimi turahinga neza tukeza rero turi gufasha president wacu akarabo keza akageza mu rugo agahereze mucyara we papi n'uko bimeze bakana cyane motive oli wali wesesa okay omulungi akyali okusama ankyagenda maaso anokulaga enteekateeka nga bwe ziri na buli kimu nga bwe kitambula kubanga mwasalawo kubeera kusama so nange nasalawo okuba nga mbaweereza embeera nga bwebeera etambula so obudde buno abuyogedde mu lufumbira ag'amazima olufumbira sirutegeera bulungi yensonga lwaki kwata bosolagawa tetulaga president naawe onyumirwa vuga oba mutulaga nti top 10 nemubera mu maaso tolina kuleka president wafunira obuzibu nga nyenze beeramu nyenza gamba ki abantu kale nyenza banyonyola ki tondetera bizibu tugende oba talaba okay buterefu oshekomedde ku mukutu gagadde ogwa top 10 sama Uganda abawadde omuggo nga guliko ekifaananyi kye ako kabonero akamwaniriza mu bitundu byeno ekisolo so ako ke kabonero akaba kamwaniriza nga mubira bintu bino nti buli region ebeerako n'ebyayo every region ebeerako n'ebyayo era mulabanga bamwaniriza mu ngeri ez'enjawulo so awolekeddwako abakulembeze bangi omuli kamala byonna ow'ekika kya NUP David Lewis Lubongoya naye waali nnyo Alexis Omufumbiro waali n'abalala so embeera bwetyo bweri gwe omulungi akyekumidde ku mukutu gagadde omukutu ogwa top 10 tata Kisolo asama Uganda embeera bwetyo bweri abaganda bange abasawo ne banyabo so tutandise kati bitandise ono mukazi akuba akaboma kalubenere yabwe abakaaba kale kati tuzeemu
oli kusama Uganda baganda bange basabo ne banyabo oli kusama Uganda kama makalabe oba kyekikalumye so abwetyo embeera bwetyo abwekyali buli omu ayagala kubanga amubongako ate abenga afuna ku mikisa simanyi oba tutandike tumuwengayo ekiweebwayo obanga tumukkiririzaamu so baganda bange abali kusama Uganda media embeera bwetyo bweri nga tufuluma wano ku kisaawe wabadde olukuŋŋaana abantu bakyakuŋŋaanye okubanga bamulabako kubanga ye mununuzi waffe oyo musajja mugagga naye yaleka buli kimu abagagga ba wano kasaafu nagamba tebinkwatako naye oyo yaleka ssente empitirivu yaleka buli kimu asobole okubanga ajja ate alwanirire omuntu wa bulijjo so tumwebaza President, thank you so much. Tata webale. Tata webale. Tata webale. Mukama wange webale. My president webale. Banaye webale. So baganda bange tugezaako okubanga tumenyamenya ebintu byonna gye tusinzidde. Njagala kutereeza waliwo eyagamba mbu abasaba federal kati nze nkole kinkaabe. Federal, let me explain this in English so that you can understand what I'm talking about. Federal buli region ekyobugaga kyayo kikulakulanya that region. Museveni yabba emwanyi, Museveni yabba ebinnyanja, Museveni yabba pamba, Museveni yabba ebikajjo by'ebusoga. Kati buli region ekintu ekyobugaga kyayo kiba kikulakulanya region eyo gye bayita federal gye twali twagala nenalaba bakemeterera emmeme n'okwetema amaganzi abeefuula abasoma bambala bugalubindi basajja mmwe nga muwoza mbu batuma federal kati tukamera ogamba what you mean what are you talking about yayamena se kugamba nga really nga biconfusing so kyewuunyisa nga abasajja ab'ebitiibwa ab'obuvunaanyizibwa nga be boogera ebigambo ebifaanaganako bwe bitonze baddiramu ku mulembe gwa Amini gwo sigenda guko ennyumba Museveni mwe yeebase mu State House Idi Amin Dada yagizimba gwayita omubi Idi Amin Dada yaleka onyonyize gwanga 27 nga kuko nsambuza emigugu Museveni alina mmeka nga ne bilezi bazibanja amafuta baziwambye. Wake up mama land, Uganda wake up. Uganda wake up mama land. This is too bad. So abaganda bange mwe abali kusama Uganda ebintu bingi bigenda maaso mu ggwanga lino lwakuba mwefuula abatabiraba mwesulayo gwa nagamba ne musirika naye nga bitukwatako baganda baffe abasirikale buvunaanyizibwa baffe okuyimirira lino eggwanga lyammwe njagala gwalina obuyinja kabu 2-3 bwambulemu olowooze nga tokyayi buyina ogenda gamba ki abaana bo n'abazzukulu bo weyambuleko obuyinja obukuwaga tewazaalibwa na mundu tewazaalibwa na buyinja bwambulemu tuwekube kale bwoba oli w'amaanyi nnyo mulowoozemu Uganda abaana bamwe bagenda kubeera mu nsi efaanana etya kubanga Museveni yuza bw'omala okubeera ky'oli akozesa n'akudampinga he use you and dump you he use you and dump you Museveni is like a big kansirike yenza sama Uganda oluzungu ndumanyi olukiga ndumanyi olufumira kaze ndumanyi sina olulimi lusobola kwogera tugambe Abekisolo oti era nso bagamba nti akina amina nko kwa kicheche oli kusaba mwasuze mutya mugamba mutya mbatumeddeko nnyo buli omu gy'asinzira okubanga alaba nga oli kusama Uganda tugenda kulaga embeera n'abantu beeno nga bwe bawangaala sayidi zeeno waliyo abantu gavumenti beyagalira mu nsozi be bayita abatwa era tebakkirizaayo kamera gavumenti bafuula kya bulambuzi babayita abatwa pulezidenti bwe yagenda okulabako ne batwalira tanka so tugenda kulambula ebintu bingi nnyo mwekuumire ku mukotu gagadde so mbebaza mwena abaliko mbebaza mwena abasupportinga mu mbeera ya data thank you so much abasupportinga mu mbeera y'amazzi mwebale nnyo kantwalire tuwaze kyagenda mu maaso tukyagenda mu maaso n'okwanika nakyemalira buli mbeera tugenda kuba tukibawa so nze mbebaza mwena abagamba sama kyokola kyakabi bambi mwebale kunsiima mwebale kumbeererangamu bambi mbagala nnyo nnyo ddala nnyo so bino ebintu bano omukazi oli akuba akagoma kagenzemu n'ekituli Mirembe restaurant accommodation outside catering going education nasoma sebo Mirembe restaurant accommodation and outside catering. Wow, I'm proud of you Sama. I know, thank you, you're welcome. Okay, omulungi ali ku Sama Uganda bwetyo embeera bweri mu kubanga etambula message y'enkyukakyuka yatambula eggwanga lyonna tuli kati mu kukatiriza so that anytime okyabikira buli omu aba amanyi ekyokukola oshageera. Don't say I'm education. I said I'm educated. Excuse me, sir. What are you talking about? You want to speak English? I can even. So don't make me come crazy to commentate in English. I'm educated. Excuse me. I learned this English too. Kamocha School of Leadership. Emedala bajiduse koda. Abantu bano abanyoma lwabo mumpi. Muondeke Bachikwatagana kusoma tewali ansobola. Nze Sama bamama obutali babuleseewo
bazze okubanga bamulaba omwagala w'abangi. Can you, your brother, even do it what I'm doing? I don't want to quarrel in English. I saw messages, too much message, people telling me that man is a young. Are you said that man is a young? Try to when you oluzungu lututo yo naye ole kusama Uganda. Ole kusama Uganda. Ole kusama Uganda. Ole kusama Uganda. Mwebale. Bwetyo embera bwe kyatambula. Bwetyo embera bwe kyatambula. Gwe omulungi ali kusama Uganda. Embera bwetyo bwe kyalimu kubanga efaanana. Abalungi abakyekuumidde kusama Uganda. Tugenda balaga embera nga bwetambula mu bitundu byeno. Nenyongera okubebaza mwenna ababeerako. Nenyongera okubebaza mwenna abeekumira kusama Uganda. Nenyongera okubebaza mwenna abeekumira ku mukutu mugatta bantu. Nabagambye eno buli maama naaka abeera mu buli kasonda. Kati waliwo oyo yanyiiga. Omulaba. Yanyiiga ayina emifumbi gimulinga gya edi mutwe. Bwetembera bweri. Muterefu osyekomedde kusama Uganda. Ensonga bwezzo bwe zikyatambula. Ensonga bwezzo bwe zikyatambula. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo kwekumira kusama Uganda. Naye mbatumirako mwenna baganda bange mwenna abali kyemuli. Kyemu Australia, kyemu Abu Dhabi, kyemu Qatar. Nabo olusozi luli lulukolera ddala ku ggulu. Ab'e Rwanda balulaba, n'ab'e Uganda balulaba. Eyo mu luzungu bagiyita no man's land. In English we call it no man's land. So everyone, you can feel free to step up. I'm proud of you, Sama. Thank you. I know. I'm proud of you too. Sama, you know English, of course. Wow. Hey. Poli kusama Uganda. Degwe. Oluzungu ndojjawa. Abaana b'e Masaka mbagala nnyo. Timu Kyazanga mbagala nnyo. Mwenna mbagala nnyo. Eno bagita sama Uganda ebeera mu maaso ge okuwa ensonga nga bwe zibeera. Newadde eddakiika 5 namba nga soogera mulabe kigenda mu maaso. 5 minutes. Let me listen for my lovely viewers. Hey! Nyabo! Polisi yiri naye saseeko obudde buno. Was it 5 minutes? Onsonyiwe. Awape. Ola bannaye. Abando kabulozi. Koravugichi. Yiza nkukobere wano. Oravugichi. Orahoneza. Oravugichi fumbira. Murashaka Bobi Wine. Muramukunda cyane. Njagala okubasaba. Luweddeyo. Monsonyi luweddeyo. Okay, okyali kusama Uganda. Omukutu kosinzira okubanga omanya ensonga z'enkyukakyuka baganda bange abasebo ne bannyabo mbebaza bwebaza. Thank you so much. Mwebale banange, mwebale banange, mwebale abaana b'Abekisolo 14th this month. Ngogeddemu nga Mapo Media this month please go in a large number and vote our Tana. Go and vote and protect our vote on 14th this month. Please go and vote our lovely sister, our beautiful daughter, Tana Sultan, for the member of parliament, for the position of the member of parliament for this region. Thank you so much. Really, we'll be grateful. We will be happy. When you vote Tana, I will come back at this side and we will do something important. Iwa genza sama muli mutya embera bwetyo bweri. Embera bwetyo bweri mukubanga etambula baganda bange basebo ne banyabo mwenna abali kusama mwana munyoma abantu. Never judge a book by cover. Patient pain but pays. Oluzungu nalusoma namala ne bogatta muhozi mama ne taata mbakuba wali muli mutya.
I said patient, pain, but it pays. My brothers and sisters, listen. Unfortunately, go and enlarge your number. Go in large number and vote our sister Tana Salim for the position of the Member of Parliament for Chisolo Women MOP District. Thank you so much. We will be happy. As myself, I will be grateful. Please don't disappoint us. Go and vote her. Our God will. Kankomao, musibe mutya, mugamba mutya. Yisha chivuge Chinyarwanda. Omeze mutya. Mumeze mutya. Murahoneza. Oravuga Chinyarwanda. Nendo bakobere cyane. Ogambe cyane oba cyane. Cyane. Bakobere mu kifumbira. Murashaka tana murashaka. Murashaka tana nashaguranye. Vuga Chinyarwanda, vuga kifumbira. Imbaraga zacu. Murashaka cyaguranye. Mama ina kagambo kayogede kamvude muta. Mama yagambye. Imana yanje. Katonda. Alaka mama yadagamba Katonda abere na munsonyiwe. Emana yacu Katonda waffe. Bagamba batya mwebale nnyo. Orakoze cyane. Ndakukunda cyane. Webale. Nyaba. Tugenda kuluyiga mulimba. Okay, omutelevu oli ku Sama Uganda. Bwetyo emera bwe kyali kubanga etambula. Network ambi comment zaffe tezirabika nenkakasa gyemuli mulaba ate what I know mutwagala. So thank you so much okwagala enkyukakyuka. Bana kakimbo mama yakogede nakawulide sawuni yabadde wansi ne yagambye ate mama inaka mukayise president yamugambye orakoze cyane sweet. Tana ni mwiza. Muluganda kitegeeza tana mwana muwala mulungi nnyo. Tana ogambye bakoge bata. Tana n'omwana mwiza. Tana n'omwana mwiza. Abanyakisomero mukunda cyane. Murahoneza. Nta kibazo. Imana yanje. Oli ku Sama Uganda. Bwetyo emera bwe kyatambula. Nabagambye ate bwe nfe nga nkoye. Nabagambye mama yampa offer mbere busabala nende kinyanja kyenkana embuzi batutereddewo obuyumba bw'omulembe obw'okuwummuliramu ayagala birthday party ayina omukolo ayina embaga oyitako ebusabala ku layisi ebintu bya layisi balina customer care ekyo kyongera kibagamba mu nsonyiwe ambasada onafube kyebusabala mpozi oli wannateete nze ndi wa busabala gwe kirumye nga onsonyiwa sina kyabakolera. Okay, oli ku Sama Uganda embeera abwekyo bwe kyali mu kubanga etambula. Mwebale nnyo, mwebale ddala okwekuumira ku Sama Uganda. Mwebale nnyo okwagala enkyukakyuka. Mwebale nnyo okutunuulira ensonga nga bwe zitambula. Tulaba shaka umukiiza Imana yanje. Turabakunde cyane bakazi. Oli ku Sama Uganda. Oli ku Sama Uganda. Tugenda kuba tulekera ku radio. A president agenda kubeera ku radio. So ku Sama Uganda okumanya ensonga nga bwetambula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abansaba enamba zange zeezo mwe muzinsaba. So bwekito abukiri abaganda bange mwe mama ina kagambo kagambe president wallahi faza mazadai nkawulidde amugambye orakoze sweet. Love is a beautiful things. Musibye mutya mugamba mutya tukyali Kisolo. Mwebale nnyo baganda bange. Imananiza bambe temujogeze ebibimbe gayiridde kyemuva mulaba sibanyonyodde lufumbira nga sirutegeera. So kyemugamba kyenjogera sogera ebikyamu. Olufumbira naye nga kali nkategeedde Imana yanje. Na ate mpozi omuwala mulungi kagamba katya? Otandise okunnemba. Tonnemba. Ate nga wagambye omukobwa mwiza. Kati okweŋŋamba mukodomi wammwe bagamba batya? Omukobwa gwakyo ni mwiza. Ni mukobwa gwanyo. Olukundo rwiza cyane. Tana abeewo mazima. Oli ku Sama bwetyo embeera bwetambula bagabo mwena abakyekuumidde ku mukoto amugata abantu ennaku z'omwezi nga 14. Mama wave to me. Thank you so much. That's enough. Bana ke kalabe kawevinga bwe katikali mama. Newe tabingamba
bwetyo embeera bwe kyalimu kubanga ate etambula gwe omulungi ali ku Sama Uganda amwina mwiza kaneerabidde ani bamwitaani oli president bamwitaani oramuvuga ngenda kubuuza nendo ovuga ekifumbira nkubuuza mu Luganda oravuga ekifumbira tontegeerera nze mbuuza ndakubuuza mu Luganda oravuga ekifumbira challenge kimwe ng'abavubuka beeno gye esinga oba challenginga kusomozebwa ki musinga okufuna tunula wano ebyose yani majambere okay icyo bitaga iterambere ariko kuyo mpamvu wabuza twavugira sebu twe twakagize ngo dusizeyo tana ibyo twifuza byose mu gisoro bizakora iki bizaboneka kandi twagiye gufatanya na president wacu cyaguranye umwaka uri kuza tugiye kuzamutora 100% ntagihakanya bewedeyo sebu webale wewe okay ochali ku Sama Uganda nkakasa message ebatuse ko bulungi sakoje bakuyitani Joshua uvuga ikifumbira abafumbira kazi orabyuze ufumbira like what challenge did you face as a youth in this side yeah the challenge I got like you see here in the Kisolo is that you go in the hospital you find there is no drugs and you find the medics are not around. In the hospital there is no drugs. It's medicine. The medicine and the doctors. You find they are not around and our doctors are not in good. In other words, we need a change, we need the chaplain as our president so that our country, our nation can change. We can get a developed country. So when we vote chaplain as our president, we even want to vote for Ghana for our member of parliament, Soro district. What a nyondo. Chechemu tano. The challenge I'm challenging now. But from when I was born, and now, no challenge. I'm 50 to have a new challenge. As me, a boy, I don't know challenge. Okay, ole ku Sama Uganda, a challenge kama zima nyingi. A challenge zaabwe nyingi, naye nga tulimo kwolekera ku radio mpola mpola. So mwabale nnyo okwekumira ku Sama Uganda. Ku Sama Uganda. Mugenda kukkiriza nveko katono nnyo, nzokendekako data tugenda ku radio nkomewo.